Katino ku Sunday eno Uganda lwegenda okusiima abo bonna abeetaba mu kulwanirira emirembe mu ggwanga ssaako n'okuleeta ekibiina ekiri mu bukulembeze kati ekikolemberwa President Museveni ekya National Resistance Movement. Omuyambi wa gavumenti mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Esther Mbayo mu kwogerako eri bannamawulire wali ku ssengejjero lyago mu Kampala ategeezezza nti ku mulundi guno bagenda kusiima abantu abawerera ddala 95 abeetaba mu kuleeta emirembe mu ggwanga. Nga NRM yetegekera okukuza olunaku lw'amennula ag'emyaka 34 bukyangejja mu buyinza olwalyo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Esther Mbayo ayanjulidde bannamawulire ku ngeri gye bategeseemu olunaku luno. Olunaku luno pulezidenti w'eggwanga agenda kubeera omugenyi omukulu. Yagenda okubeera omugenyi omukulu ate nga agenda kuwa abantu abakoledde ensi yaabwe Uganda emidaali. Bagenda okuwa emidaali bawera 95. Ono mu kwogera kwannyonnyodde amakulu g'okukuza olunaku luno era naawe ebyokulabirako bannayuganda bye batasaanye kwerabira gavumenti eno bye batuusizzaako. Lino ly'eddembe NRM gye yaleeta. Mujjukire nti edda abamu ku mmwe mwali temunnaba kuzaalibwa naye nga omuntu bw'ayogera ekintu ekikottana ne gavumenti olunaku olwo taluzibya. Minisita era akowodde bannayuganda bonna okwetaba ku mukolo guno basanyukire wamu nabo. Bannange njagala okutwala mukisa guno okubaaniriza mwenna olunaku lwe Sande. Bannayuganda mwenna mujje tubeereyo tujaguze emyaka 34 bukyanga Uganda eva mu fugabbi. Wabula onannyonnyodde ne ku byogerwa ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bwe bagaanibwa okutambula nga beebuuza ku bantu baabwe n'ategeeza nti tebagoberera amateeka gabalagiddwa kuyitirwamu. Bannayuganda erina amateeka agagifuga. Kakati gwe baba kugamba nti bw'oba oyagala okugenda okulaba abantu genda oripotinga ku poliisi bakuwe olukusooti olyoka otambule gwe n'ogenda bugenzi osuubira bannayuganda kukola ki? Abantu abagenda okuweebwa emidaali bawerera ddala 95 ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno omwaka 2020.